Open Media. Bano omukazi omukulu yabula mu ngeri gye tutategeera naye nga musajja mukambwe tayagala kumanyirwa ewuwe tewamanyirwa tewagenda yadde neiba jjukira n'ekiyamaani amuli wali mu maaso naye naye tamanyi ensonga ze kale musajja musiru naye omwami Angile ono si wamma si gwe mulundi ogusooka naye nze nsooka kunenya abantu b'okukyalo kwennyini. Angile yasooka n'abuuza omukyala eyasooka ne bamunoonya n'abula. Angile n'addako n'atuga mukulu we n'amutugira ku kimwanyi n'amuwanika n'alowooza mbu ne tulowooza mbu yamutuze buli kimu nga teri awaaba kompuleyina tewali naffe ng'abakulembeze tutya kiyingiramu kuba kompuleyina taliiwo. Mu nnaku zino zennyini omukyala ono bakwanaganira ku masimu omukyala n'ava Hoima najja eno n'abeera madamu n'afuna akasomero ne bafunamu obutakkaanya ku kasomero wabadde asomesa omukyala n'anoba. Omusajja ono n'akola kaweefube n'akomyawo omukyala naye we yakomyawo omukyala mu nnaku zino n'akola ate ekikolwa nga kino kati sisobola nagamba mbu nkivumirira kuba kino ekintu si kyekisoose n'abatuuze bakimanyi ono omusajja muzibu kakyova olanze nga sijja kivumirira kubanga weekiri ku kyalo ebintu bikaaye ku muluka guno gwenakivu ebijambiya abantu batema abantu naye ffenna wamma twetuulako mwana waani abakulembeze bati okujja nga ffe nekyamanero sittu nga tuvuddeyo nitulyoka tukwata ki abantu ngaabo. Olulimi bwe tusanze mu kyalo Bisaka Central bulumi bwa Angile kuta omukazi era tulowooza n'omukazi owokubiri nga yamuuta tulina obulumi era poliisi ekoze obubi obutajja naye tulina obulumi bw'amaanyi kubanga tuba tuwakana nga agamba mbuzi naye olaba tukakasiza nga kituufu muntu kintu abadde agamba n'abantu bonna okuta kuba n'abantu babafa kirabika yabettira nina obulumi bw'amaanyi nnyo naye nerabiddeko mbadde mpakanya. Maama atuzaalira ddala maama yabula tuyizemu okumulaba tulaba mirambo tuyizemu okumulaba tulaba mirambo taata yandifudde netugenda okwera bagumu nga taata mulamu nga maama bafu tunoonyeza maama ngaoyogera ku kya maama taata yegomba kutta busi tuyizemu okulaba maama mufu mama mufu kandi lwaziza mama natujanjabako nasigala nga mulamu nekiruma okubanga mama mufu kiruma okubanga mama mufu mama yatubeerangawo mama natujanjaba mama eggulo nabadde ku ssomero nga nsomesa mu kilaasi ku makya nenfuna essimu okuva eHoima omwami oyo bamuyita Denesi ndowooza waliwo omuzirakisi okuva eno eyamukubidde naŋŋamba yegwe omanyiko olinako sisita waali ekayunga konze ye naŋŋamba abuze abaana yalese awo n'agenda tebamanyi waali naye kubakubako ewaka olaba oba gyali oba nedda naye nkubayo nga bwe mbayita mabbali nga ŋŋamba oluusi ayinza okuba yadduse omusajja nga tayagala amanye gyali tusobe mbajjamu ekituufu nti taliyo nenkubira buli wa famire nenkuba ewaabwe ewa taatawe gye bamuzaala nga yonna teri nenzizeena amawulire abaddewo omwami eyankubidde naŋŋaayo kyeyamaani naŋŋamba kale tujja kuddiza ebisingawo mbadde ndi awo saawa ng'emu Denesi n'addamu n'ankubira naŋŋamba muganda wo afudde mpulidde ebiwoobe n'enduulu nga kirabika bamuzudde gye bamuziika amaanyi ganzigweddemu neneekuŋŋaanya netandika onnoonya ssente ezijja era bukedde saawa 8 nenfuna takisi nenzijja ntuuse wano saawa 3 era ndeeta bwe mbadde sinnatuuka wano ntuuse wali mu tawuni olusu ne lunkuba amaanyi ne ganzigwamu ne ŋŋamba omwana wa maama taliyo. Amaanyi agange mutiwa Kamali Silvestre nze kyeyamaani w'ekyalo kino Bisaka North mu Lukana Kibugo mu Gombola Kitingo Kayunga district. Ono omwami ono
yantegezeza ono yanzibirako ekyama ekyo yaŋŋamba mbu yamugamba omukyalo oyo okumuuta oba okulwanagana naye tiyalina kigenda kyakumuuta naye waliwo yakuba essimu ku ssaawa nga 7 ng'akubira ku ssimu ya mukyala we kati omwami n'akwata essimu ye ne batandika okulwanagana n'essimu eyo omukyalo ono n'amukwata obusajja wansi n'amusika n'amunyweza ono naye n'amukuba ekikondo bwe yasulamu yamukuba ekikondo ku mabeere omukyalo n'agwa wansi awo yatandikira ndowooza kufa kwe olwamala okufa n'amuuza mukunkurisi wansi mu kitanda n'amubiikako ebigoyi enkeera yakufa yamukuba lwa 6 lwamukuba lwa 5 n'amuziika ku bwesandi ekibanja kye oluvannyuma n'alyoka anoonyereza omuntu asobola okukwata omuzimu gwe zaali ennaku z'omwezi juzi olw'ebbalaza nabadde nga 2 enja nfuna amawulire okufwa omukyala guno nga nafuna ku mwami omu ali musawo muganda n'aŋŋamba nti olina osobola okunkuumira ekyama nti nsobola n'aŋŋamba tonvaamu nonjogera ŋŋamba sisobola okwogera omanyi nga mukulu wa Nyire yaata mukazi we n'agenda bamulirwana we gyeyalundisa omukyala gye yalundisa embizi n'amulimba nti mpa tutunde embizi omukyala ono yagenda ewaabwe okulwaza mukyala maama we era ne batunda embizi eyo 30 nga Ponzi azitwala omusawo omuganda omusawo omuganda oyo yali yaŋŋamba tonjogera amanya gange naye yamusindika omusawo omulala n'amugamba genda yatindya Bujwaya bwagenda Bujwaya oli n'amugamba wandimisiiza ebakulimbye oli naye yamusindika omusawo omulala n'amugamba genda etindyani bwagenda etindyani oli naye n'amugamba nedda sisobola nina omukwano gwange ali Kiwuna bwaba ekiwuna oli naye bogeraganye naye namugamba njagala 7,000 okukolera ku bintu ebyo njagala munkwatira omuzimu gw'omukyalo oyo gwe naata oli namugamba njagala 1,000 meka ne bateesaganya ne bakoma ku 5,000 bakoma ku 5,000 n'agamba we naye 2,000 oli namugamba nedda njagala 3,000 n'asasula 1,000 n'enkoko ensiisire naye tiyayawulawo tiyakyategeera enkoko ensiisire yali mpanga oba kitulaze oba nkazi omwami oyo n'asirikira ekyama oyo omwami oyo kwanza gwe yasookerako omusawo ng'agamba mugambye nti waye njagala kuno oli namugamba sisobola kukwata muzimu ate sisobola kuwuta oluvannyuma juzi wano kosa jo olw'ebbalaza omwami oyo nampita nampizibirako ekyama n'aŋŋamba osobola okuuma ekyama nti naye sitaagala onvuemu engamba sisobola okuvaamu bwentuuka nentandika okunoonyeza nenfunako omulirwana wange n'omukyala nga mukwano gwe nnyo w'omufu ono neŋŋamba olinawo ku nnamba omukyala nti yakuwako ku nnamba z'abanyina aba bantu be ku kyalo ekyo n'aŋŋamba kanoonyereze Katonda yamuyambye n'afuna enamba ya mwanyina n'agikeeza ku makya nagimpa awo natandikidde okukuba enamba z'abantu abo nga nkubira abantu b'omukyala nga mbabuuza nti omukyala maama Swabula ali eyo ewamu gwe nakwasiza yabadde Kiboga n'agamba kituufu siriyo naye ffe tubeera Hoima mu maka naye sinaba kankubeko essimu nkubireko abeeyo oluvannyuma n'akuba essimu bwe yakubye essimu nanzira nankubira ate oluvannyuma n'agamba ankubyeyo maama yalese essimu ye agenze mu ddwaliro naye nina benkubiddeko bagamba tebamulabangako ng'ate omwami ono agamba yamuwa ssente mu kutunda embizi eno yonna yamuwa ng'asindikira ki maama we ali mu ddwaliro bamulongoosa bamwetaagako 60,000 kati ffena nga abantu tumanyi nti omukyala yagendawa kujanjaba maama we